Bobiwine Robert Kyagulanyi ayina kategori gye baali bamuteeka oba eyaba balwanirizi b'eddembe mu nsi yonna n'agiwangula. Naye ku sikulini ze babadde balaga ali mu kuyimba ebintu ebyaliko mu campaign, embooka enyooka, buli kimu nga bwe kyali mu kalulu, tiyagaasa nyooka. Kati gwe yagamba ngu Robert Kyagulanyi bamuwa sente okugenda ebweru, gavumenti yamuwa sente kugenda ebweru okuva mu ggwanga. Kyogamba gavumenti yange ya NRM yamutuma kukola ekyo, okulaga efujo eryali mu kalulu. Kati tuvudde ku ebyo ebya Robert Kyagulanyi, nodda kubiri wano ebyaba Ramadhani Ngoobi, oyo mutesitesi mu Ministry of Finance eyagambye okumenya bukiyosiki naki byonna si plan za Housing and Planning Authority, naye bali mu kusinziira mu trade order etteeka eryabagibwa mu 2013. Nejjukira Nabagamba mu vidiyo ezaasemba akuba NRM yange ne pulezidenti wange Museveni yatuula n'apulaninga n'amanya ngu ebibiina tibigenda kujjako pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kati yali ayina kuddayo ku drawing board, nejjukira ono ayagala gavumenti awulira gyagala asibuukulule NRM, tayagala kuyingira ensiko, tayagala okukola ekintu kyonna kiri havoc. Ekisooka ayina kumenyaamenya structures na bino NRM byebadde erikegamba ngu twebaka ku tulo ligase egijjeko, watali bibiina. Nejjukira missoni ye okusibuukulula gavumenti ya NRM yange, ayagala omunansi yakyekolera batya, baavuwaze okuyitira mu mateeka. Bajja kulaga ngu gavumenti eriko buli kimu yekikola, naye babireese kunafuya gavumenti eriko, kubanga basooka kumenya abantu ngu bali mu ntobazi, naye bamenya banaku. Bwe baava mu bali ku ntobazi batembeyi, byatandike mabega eyo abantu bakyatunda amaliba. Kati tunuulira buli kintu. Baana basima omusenyu mu gundi mu Lwera, Uganda nizibaabagala naye Abachina ne basigala basima. Anaasuubula enuuni mu China. Kati nojja mpaka ku muntu asembayo, owaka kiyosiki yaza gwaki? Kati tunuulira ensi endala nga Sudan yamambuka, kaali kagaati, ngamba mugaati bread. Tunisia kyali ki?
kati copy and paste ez'amawanga amalala bye batambulirako kati whereby kaabya abakadde kaabya abaana bonyabonya ono bonyabonya oli naye beekwasa teeka kubanga kati naawe abadde agamba tibinkwatako ennyumba gye wazimba eyagikuzimbira twagala pulaani neyagikuzimbira yali alina kuba alina certificate kubanga ojaga anze ndirandirodi nsula wange tibinkwatako bwe wali oyingira permit occupation permit y'ennyumba eyo eriwa intention y'ono omuntu invisible talabika naye wa mukono omuwanvu ate tali yekka bangi basaasanye mpaka ku LC1 tunuulire ekyabadde Tororo Town chairman LC5 tamanyi kigenda mu maaso naye enforcement eze kumenya bantu anooyo weebali bangi kusuka ku kyolaba bali planted everywhere kikwewunyisa nowa enforcement ali ku kakiiko akagenda kumenya ennyumba ya jjajja oyo gw'oli naye awo omuwa family mu maka gamu omwo naye ku lw'omulimu ne ssente bajja kubamenya byaliko mu China emyaka gyedda abaatulugunyanga Abachina naye bakulemberwa wansi w'obuyinza gw'Abangereza ebiseera ebyo baali baki baali Bachina banaabwe so bwe kyolaba tokiyita ngu katono si katono kubanga weebuuze ba emupa baakalonde bweno bali mu kujaganya bafunye ssente naye abaakabalonda ne pulezidenti wange mwali Yoweri Kaguta Museveni abalonzi bwe bali mu kumenyebwa bali mu kusula bweru ye muzeeyi ge mazima gasajja gakulimba ago abantu bali eno babamenya ate kikwewunyisa basajja bo bakumadembe bu bizinesi bw'abakazi bwabwe bwe babatandikirako bwe buli mu konteyina ezo bazimenye abakumi b'eddembe abakazi baabwe n'obu bizinesi butono bwe batandikako mabbali awo kusinzira ku busente butono bwe bafisaako obu bizinesi bwe batandika babumenye muzeeyi General Yoweri Kaguta Museveni abasajja bali mu kwonoona ekintu ge mazima bizinesi ziri down ntono timuli saturation ya sente ge mazima naye abasajja bali eno balaga nga amateeka gakola bali kumenya ebintu by'abantu bwe babagamba mugato bu container mu busige kala ya buru kigendererwa ki